Busia yote na buzibu nina wano omukyala akiikirira abavubuka ku district ye Busia. Okulonda kwaba ssentebe b'ebyalo saako n'ab'emiruka n'obukiiko bw'abakyala kusemberedde. Twagala tubuulire ngabo abakyala beeteesetese batya ne kiki kyagamba abakyala okulaba nti nabo beetaba mu bufuzi kubanga gavumenti yabawa omwaganya. Nyabo tuli ku Soul TV program Omusunzuzi tukwaniriza. Neyanziza program ya Soul FM Omusunzuzi mwasuze mutya abatuwuliriza. Zamanya mpiti wa Kelo Sara kansalo w'abavubuka ku district ya Wane Busia. Moderator nsooka kwebaza gavumenti ya Museveni eno eya NRM gye tulimu okutuwa obwaganyo tuwa chance nafe abakyala ne tuba nga tusobola okwenyigira mu byobufuzi. Era neebaza nnyo President Museveni lwakuba nti abakyala tuvuddeyo. Moderator embasirimbye saawa zino abasinga obungi ku bifo by'obufuzi abasinga obungi namba y'abakyala. Naye ekindeese wano eno ku makyaka ga leero nziza okubagiza abakyala okwenkareginga abakyala basobole okwenyigira mu bintu by'obufuzi. Lwakuba emabega eyo twali tutya nga abakyala bo batya ng'omuntu agamba nti ebyo bifo by'abasajja. Naye ku lwa gavumenti ya Museveni netuwa chance naffe tusobola okwenyigiramu. Nga sinaba kugenda wala sooka kubawa example eya Wane Busia wane eno mukyala Nekisa Babura. National Treasurer wa Uganda ava wane ne Busia mukyala. Naye singa yali atya ngalo byali edda singa tetulina kifo ekyo. Ni tulina MP w'abakozi owa workers national wa Wane Busia. Kyova naffe abantu b'e Busia era nnyo twebaza President Museveni naffe otujjukira nga district y'e Busia tujjayo. Twali twasigala nnyo emabega. Olwekyo n'abakyala b'e Busia oba kino nkyogere mu Lusambya basooka bampulire bulungi. Yogera bawulire. Abahasi b'e Busia abahaye mbakubakirisa mwiche muno muhudola mwenyigire muhudola hulio huno hulicho hudola bahaye nga 24. Era njagala kubategeeze nti okutuuka ku national n'okutandikira ku village level abakazi muveeyo muje mu bungi abaana abato myaka 18 muveeyo muje mwenyigire mu bufuzi kuba sobamanya ngo mukisa go guli awo oyizo okubanga walemereyo nga tomanyi mukisa go guliwa noja mu bufuzi chances zo nezimukira awo. Naye woba osigaddeyo mu kyalo tetugenda kola ki tetugenda kutegeera. Mbakubikiza abawala abakazi muje mulonde bakansala mulonde abanabakyala ku villages. Bana bakyala bano be bagenda okuvaayo basobole otuyamba. Saawa zino president atuwadde ebibiina bingi ebyokufunamu ssente. Parish model tulina myoga naye togenda bitegeera nga tetuvuddeeyo. Kati gwe banaaba abalonze nga n'abakyala naawe nkusaba oveeyo otandika okukubigiza abakazi nnyo fa ku bakazi fa ku kitonde ekiwala osobola bakuŋŋaanya wamu ng'abantu bakuŋŋaanye groups bakuŋŋaanye wamu bakole groups basobole okubenefitinga ku programu za gavumenti ya mukulembeze tata waffe jjajja Kaguta Yoweri Kaguta Museveni. Bw'oba ogamba ku nsonga ya okulonda naddala abawala abali mu myaka 18 okugenda mu maaso. Sooka tubuulire nga Busia jjukira tuli ku booda. Abawala ndowooza bw'otunuulira emirimu egikolebwa wano abaana abasinga obungi abawala abamu beetabye mu gold abamu beetabye mu byamagendo. Olowooza nti kino omuwala wa wano kirinawo ko kimukolera nnyo muddala mu biro by'okulonda? Bino ebyokugenda tibagenze mu gold wanene Busia fine tulina gold naye wemba siri mistaken abavuuka be basinza ogenda mu gold naye twataddewo okugenda bangenda kiyita ntya twataddewo ogenda nga tubajjayo abavubuka abo tubaze mu kubasemero kuba abaana bato babadde bavaayo nga bagenda okukola ssente mu baana emyaka 10 okutandikira awo 10 baba bategedde ssente tebakyagenda ku ssomero naye twatandise okukola omukwago nga tubajjayo tubatwale ku ssomero. Era bo bagenda era saawa zino bakendeddemu twaleseyo abantu abakulu be baba bakola bano abaana batatresi banye ebiseera byange ebyakoludde basobole ogenda mu gold. Naye naamwe abawala fine naamwe abadde okyasoma myaka 18 omwana aba akyasoma naye aba atuuse kulonda. Nze nkwenkarejinga oveeyo owenyigire mu byokulonda w'osoma fe abamu wano eno tuli bakansalazi naye tukyasoma
Sikugamba nti onaavaayo tandika okugenda mu politics ng'oleka ebyokusoma ate onaagendamu wogenda okufuna interest ey'okusoma kuba ogenda okulaba abantu b'obeera nabo baasoma gwe oluusi level ye ekyali wansi awo kikuwa amaanyi naawe ogenda n'okweyongerayo. So nga tumaliriza mu kulonda kuno kugenda beera kwa ku mugongo kwa kusimba layini naye mu abakyala mutera nnyo okutya okubeera ku layini eriko abantu abatono so kiki omukyala kyalina okukola? Nedda nze abakyala jasimba kubikiriza mujje mulonde ate ddala mujje mulonde bafulaga bearers kuba gavumenti gye tulimu eno ya NRM kuba ffe twamala okulonda nga ffe ab'ebusiya twamala okwekenyamu ne tulaba nti omuntu wa NRM gwe twawa fulaga y'omuntu asobola kati olw'ekyo mbakubikiriza muveeyo mujje mwena mulonde muyimire ku fulaga bearers oba aliko omuntu mutono oba baliko bangi naye kyemanyi wane ne busiya NRM ekyakola gwe jangu olonde yimirira ku layini ya fulaga bearer bakubale tofaayo nti oba biki oba muntu oba siwe tomwagala naye asironga ffe twamulabamu oba tugenda okuwa kaadi tuba tumaze okulabamu omulamwa gwe jangu oyimirire ku layini ya fulaga bearers totya tokola ki gwe jangu keera bukeezi okulonda kugenda kubeerawo musaawa nga 4 jangu polling station nga bukyali oyimirire awo weeteeketeeke osobole okulonda fulaga bearer omukyala agenda okukola ki okutwala ensonga zaffe mu maaso. Akasembayo bambi nga lwe nkugambye nsoose kwebaza gavumenti ya Museveni era nkyebaza NRM mwena mbakubigiza mujje mulonde NRM nga lwe twatandika mu kutandiikiriza wane busiya ne tufuna percentage ya 71% neera ate na wane busiya njagala mulonde bafulaga bearers bana bakyala n'aba LC1 zibona nga ba NRM. Watyo ono ye kansala era tugenda kuba tumweyongera olunaku olulala muba okulonda nga kuwedde atubuulire kiki kye bana bafunyeyo mu kulonda okwo. Mukama wange njagala okuddiza omusindaalo mu studio musobole okweyongerayo naye bwe bityo bwe biri era mukyala akubiriza abakyala bane okulaba nti beenyigira mu by'obufuzi kubanga tomanya emikisa gyabwe gisobola okubeeraawo. Kankuddiza omusindaalo mu studio ba over to you. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.